okuwakana okwo kwe kugoba ba dictator kye bayita raising up. Okuwakana okwo kikufuula successful nti mu raising up nga mukilaiminga ku replacement ye nti gundi tuviire ffe twagala ono. Ekyo kyekiseera ekituufu. Oba gundi tuviire tulonze ono, gundi tuviire ffe besibe tulonze bino. Eyo stage teri dictator yali agisimattuse mu byafaayo abavuddeko mu ngeri y'akalulu. Teri dictator yali avuddeko nakalulu nti balonze ne balangirira amulidde, wabula bagendera ku nedda kubanga ye akola byakola n'amaliza nga yeerangiridde. Kati abalonzi ne bawakana. Okwo okuwakana teri dictator yali akubuuse, taliiyo. Kyo bagamba teriiyo mu lutalo, teriiyo dictator yali awagudde bantu. Weewo abantu kweyo stage y'okuwakana kye tuyita protest vote. Vote olonze, protest n'owakana oba ne weekalakaasa. Kisobola kitujjasanga mubaka akipreachinga kubanga they are not fighting the system, they are working in the system. Bakolera mu system uniform of bagirwanyisa. Oba mukategeddaako bwe tubagamba nti tulimu ffe abanyigirizibwa n'omukulembeze waffe kye tuba tutegeeza nti gw'olwanyisa Museveni, omubaka ye talwanyisa Museveni, omukulembeze tewali mukulembeze alwanyisa Museveni naddala ng'ali mu kifo ky'obukulembeze. That's why they are well facilitated to make them to be in a comfort zone. Kati bo babeera smart mu kusiriwaza. Kiki nabagambye jjo, nabagambye nti politician oba leader kakirete mu politician ye middleman ayimira wakati wa oppressor ne oppressed. Ye broker a collecting ali wakati wa abanyigiriza n'abanyigirizibwa, ye politician. So luno utata luli mu broker, protest vote teri mu broker. Ekirala mulekera okuwoza sima tugenda kulonda ono, simanyi ono yagenda okukulemberamu, ono yajja okutuduumira ebyo bifu n'omuntu eyetema amaganzi mu ebyensonga oyo naye mufu. Tibino tebirimu akulembera, tebirimu asemba. Ekirala tobaako omuntu gwogamba mbu ogenda okulonda akuduumire. Abakulembeze tugenda londa balonde. Okulonda kwaffe n'okulwana kwaffe, tolina gwolonda kukulwanira era gwakirina mu mind kijjeemu. Bw'oba badde olina gwogenda okulonda just omulonda mbu akomandinge mbu simanya kulemberemu oyo gasiya. Bano be mulonda temubalonda kulwana, mubalonda baweereza. Okulwana kwammwe n'okulonda kwammwe si kwa bakulembeze. Tolina gwolonda kulwana, gwolonda omulonda kuweereza, oba kubwa kansala oba kubwe mupi oba kuba chairman. Abo temubalonda kulwana, mubalonda kubaweereza. Okulwana kwammwe abalonzi. Eyo omuntu gw'owuyanga ali mu bukulembeze nga yeetema amaganzi mu ngeri y'okulwana aba ayagala kukwebasa kubanga ekitofu kiri nti gw'olina okulwana. Kati protest vote ge makulu agakirimu nti kizuukusa obwongo bw'abantu okumanya nti balina okubaako kye bakola ekisukka ku kulonda. Te politician kyatayagala. Politician yagala omulonde mu uniform of akulwanirire. So tugenda mu protest vote nga tetulina bwesiga mu kitongole kiramuzi, nga tetulina bwesiga mu kitongole kitesitesi. Tugenda mu protest vote nga ffe balamuzi, ffe balangirizi period. Ekyo kigenda okutujja mu busibe. Bagundi tulwana kuva mu busibe. Musajja bawamba eggwanga lyaffe. Kisajja nabye ku posti y'ekisajja kyakoze ne posti nga kiwoza Uganda is mine. Teri ayinza jinzi jako. Eggwanga balirabanga kayumba ka muntu ka bumyu omutamivu. Eggwanga lirabanga amakage. Ebisajja bikimanyi ne byatuwamba. But this is the time. Tuli bangi ate tubuuse. They have no control on that. So mumwe nabi nosema banage Museveni agala kuyisa amateeka, Museveni waliwo omuwala gwe nasitiiki ngaawo akoze ki video atawuza Museveni ateekateeka kuyisa amateeka asobole tugunya after 2026 n'engamba kati abanoono omujega. Kitegeeza ye mulimu nti Museveni akyalina extension after 2026.
ahubanga you are bachita bacha confirming is extension. Tomayi makulu ga protest vote. We are going to put an end on this rule. We either make it or break it. Tubaddenga mu voting osanga abajiga bawoza 2021 pali protest vote bagundi. You excuse me, this is all about raising up after voting. Do you gonna really raise up on Vanyama Kulonda kyali kibaddewo ddi sanga abajege eyo simanye 2021 pali protest vote simanye bagezaako kinomalizing anti si kipya. This is new. Bannayuganda bukyangu kulonda kubawo mu Uganda bakayanja ku buwanguzi bwabwe kigenda kuba kipya okugamba nti nedda ebyo si bye tulonze ekyo kipya. That is the meaning of protest vote, to claim for your victory. Bino byonna bisa kakuume simanya kalondoole ebyo byonna tubadde nga tubikola dino tutaakuma kalulu ako dino tutaakalondoola ekipya ekiriwo kyakukalwanirira piriyodi tebababuzaabuza. Ekipya ekiriwo biri byonna bibaddewo tubadde nga tulonda kituufu tubadde nga tukakuuma kituufu tubadde nga tukalondoola kituufu. Museveni amanyiza nga alangiridde bibye kubanga okukuuma kukomawa olondedde bw'oba ogenze nnyo kukoma ku disitulikiti okategedde kati awini erirudda waawo era ekyo ki kyobadde tokolaawo kyotakolangako kyekyokuwakana kikipya bababuzaabuzeeyo babeetolooza batandisa okiteeka okugamba bakifuule nno bakifuule ng'ekyabugi kibaddengawo bw'otandika kakuume kalondoole simanye kalwanirire ebiri ekituufu ekikulu ekiriwo kyakukalwanirira tewali kirala. Oba okakuumye oba tokakuumye okalondodde oba tokalondodde point eri kukukalwanirira period. Kubanga yo mubbi togenda kyusa nteekateeka ze oba okuumye oba olodde temwabira bakawempe temwabira bakeekawempe temwabanga omusajja empapula zisula busozi wansi bw'ati kitegeeza bolodde balina empapula ezaabwe ez'okusoma oba mwe mulondodde oba mwe mukuumye balina kati ekyo nno kyakya constituency emu. Ffenna bwe twali tutadde amaaso nga tukirinako ne control nti watono era ffenna tusobola okuba nga ffenna amaaso gali awo. What about mu ggwanga lyonna nga buli omu amaaso gamuli wuwe awo waalondedde buli omu amaaso gamuli waakuumidde. What about that? Obukuumi bwe bukomawa wenyini woolondedde webukoma kubanga okuva awo wavaawo DR fomu ze zivaawo awo nebyo soma bokisi tugirondoole ate nga mumaze okukabalira wano kati bokisi oba okyajagazaki nawe yabajega mutulondoole bokisi paka ku district mukabalidde wano wennyini era ne mukabalira awo kati bokisi oba okyalondola yaki kubanga results ozifunye nti wano Kyagulanyi afunyewo 1,000 Museveni 100 kati bokisi oba okyajagazaki kati okulondola bokisi kirimu makulu kyawo oba olondola kyawo ati aliwo wa ekituufu ekiriwo mu kalulu kano aka 2026 kukalwanirira piriyodi. Temwetoloola nnyo temubonyaabonya nsi. Munnayuganda akimanyi nti oluvannyuma lw'okulonda obuwanguzi agenda kubufuna by raising up period. Tagenda kubufuna mu byabakama mbwagenda kukakuuma akalondole mu byabakama amubeereko awo mupaka nga amulangiridde nedda tebakulyadde ekinusu bakole ebyabwe ffe tukole ebyaffe. Yes, omwana agambye wolondera wootandikire okujaguza. Yes, kubanga mbabulira kino tulina capacity wangula polling station zonna mu Uganda yonna eyo tugirina. We are the oppressed masses. Tulina capacity ewangula Museveni ne gyava gyagambye